Wetutuukidde mu kifo kino awagudde enjega eno ng'omuliro gukyatuntumuka kussa n'ekikka ekibadde kikwatiridde mu bbanga ng'abatuuze bakira bakola ekisoboka okulaba nga baguzikiza kussa n'okufulumya ebintu bya bannaabwe bireme okusirikkira mu nnabbambula ono. Bakira bano basomba amazzi kw'ossa n'omusenyu okulaba nga bazikiza omuliro guno wabula nga buteerere, nga waliwo n'ennyumba y'omutuuze Ssaalongo James Ssemuddu omuliro gwe girumbye wabula ne bakola ekisoboka okulaba nga bagitaasa. Babadde bakyali awo abazimyamoto ne batuuka olwo ne batandika okulwanagana nagwo nga kino kititte ebbanga nga baguzikiza nga bayambibwako abatuuze nga ne waya z'amasannyalaze ezibadde ziyita waggulu ku nnyumba zino zirabiddwako nga zigudde ku ttaka ekyongedde okuteekawo okutya mu batuuze. Abatuuze abakoseddwa enjega eno kuliko Yiga Muhammad ne mukyala we Rachel alina omugisha ababadde bannyini sitoowa y'emifaliso esaanyeewo, abasumba b'ekkanisa ya Altar Salvation okuli omusumba Cairo Ivan ne mukyala we Annette Mirembe kw'ossa ababadde basula mu mizigo egirinaanye sitoowa eno nga bano balabiddwako nga basobeddwa. Abamu ku badduukirize be twogeddeko nabo batunnyonnyodde ku bibaddewo nga bagamba nti tebamanyi kituufu kivuddeko omuliro guno wabula bano bakukkulumidde ab'ekitongole ekizimyamoto olw'okutuuka ekikeerezi ate ne batuukira mu kubayombesa. Tubaddewo abadde bagujja mu banneyiba abaliraanyeewo naye nga amazzi tapu ezibaddewo bazikozesezza naye nga poliisi ndowooza eruddewo okwekozeemuko ku bulagajjavu weewaawo etuuse naye singa ebadde ezze mu bwawe twandibadde tutaasibwa okusinga ku kino kyekoze. Abamu bakukkulumidde gavumenti olw'okupokera ababaka ba paalamenti ensimbi n'eremu okussa emmotoka ezizikiza omuliro ku buli poliisi nga basabye waakiri babasembereza ebimotoka okumpi basobole okutaasibwa singa omuliro guba gukutte. Omuliro gwakutte kumpi ssaawa nga 3 bakajja kati. Omuliro gwakutedde ennyumba z'abendi zonna ziive. Banange naawe musenyu naawe mwetegeke. Twogeddeko n'abakoseddwa enjega eno okubadde bannyini sitoowa y'emifaliso, abasumba wamu n'abalala ng'ebibatuuseeko babinyumya babiddiŋŋana. Awo tuba tugenze ku mulimu nga tetuliiwo naye twebaza Mukama nti abantu abadduukiriza banneyiba baffe babaddewo ne batutaasa ne batulwanirira okubanga omuliro bagulwanisizza. Nenziruka neetolole ndabe ekiyumba ng'ekiyumba kyonna kikutte omuliro, ebintu byaffe biyidde, ebimu tetumanyi najje ebiri naye bannaye tusaba ku buyambi mutudduukirire. Abasumba basabye basumba bannaabwe okuli Bishop Solomon Mwesige n'abalala kw'ossa ne gavumenti okubakwasizaako basobole okuzzaawo ebintu byabwe ebiyidde ne beebaza abatuuze abakoze ekisoboka ne bazizikiza omuliro guno okutuusa abasirikale lwe bazze. Babakulembeze b'ekyalo kubadde ssentebe Bisaso Luyimbazi Fred n'ow'ebyokwerinda Kigongo Abdu bogedde ku njega eno nga ssentebe asabye abatuuze okukomya okuzimba wansi waya z'amasannyalaze ennene kibataasa ebizibu nga bino. Abatuuze tebandibadde tebazimba wansi wa waya naddala zino HV naye bw'otunuulira ebyalo byonna okuva gye bitandika ne gye bigenda waya bali wansi wa waya z'amasannyalaze. Sajenti wa Kadaala Elias nga ye mmeja w'ekitebe ky'ekitongole ekizikiza omuliro ayogedde ku mbeera ebaddewo n'ategeeza nti abatuuze bali mu bulabe olwa waya z'amasannyalaze ennene ziyita waggulu ku nnyumba. Abatuuze tubawa advice baleke okuzimba wansi wa high voltage. Ono asabye abantu okuba n'obuuma obuzikiza omuliro bwe bataase nga nabo bwe batuuka nga bawadde n'ennamba y'essimu kwe bayinza okukuba singa omuliro guba gukutte ne basobola okuyambibwa. Naye ebirala kasita oba ng'olina sitoowa ng'eno ey'emifaliso bafunenga fire extinguishers bazinstalling babeere nazo nti kasita kavaako omuliro gwonna ekyo ekitandika. Wetuviiriddeyo ng'omuliro guno guzikidde nga baba scrap bagufudde mugano nga gwa nswa okwetwalira ku byuma ebibaddewo. Nze Annette Namatovu ku lwa KSTV Agale.